Jebuvuddeko amyuka akulira ekitongole ki KCCA Engineer David Lwimbazi yategeeza nti omulimu gw'okuddaabiriza enguudo mu Kampala okwasooka bwe kwali kuwedde ku nguudo ezimu. Contract yasooka yitwa SFC kumpi eri kumpi kuggwa. Contract yali ya value ya obuwumbi bubiri nga balina okukola ku Kiyembe Lane, Lower Kololo Terrace, Masoga Housing Finance, KAR Drive, Wilson Road, Rashid Kamisi Road, amongst others. So enguudo ezo zonna by and large bazimaze. Bakoze kyetuyita sectional repairs ne baddaabiriza n'emifuleegi okulaba nga amazzi agali gama ku nguudo akazonoona tegali gamako gasobola okutambula. Era ono yategeeza nga bwe bali bagenda okutandika okuddaabiriza enguudo endala mu kibuga era nga bakozesa ssente eziri eyo mu Kawumbi Kalamba egyeri SFC erikuuma omukulembeze gye liri mabega w'omulimu guno. So tuli mu process ya kutandika phase 2 ey'emirimu gye bagenda okutandika okukola naffe. Tusuubira okubeera nga tujja kusaasanyawo obuwumbi akawumbi kamu n'obutundu 7. Eyo contract twagisigniza about wiiki 2 MOU actually wiiki nga 2 emabega. Katuyinda ssente za third quarter tusobole okubawa advance payment basobole okutandika okukola. Leero bano batandise okukola ku nguudo omuli Musajja Alumbwa ne Rashid Kamisi. Oluguudo luno lubadde lubi nnyo, abadde habeerawo accident nyingi, lubadde luleeta jaamu, bulijjo habadde habeerawo accident. Lwakuba oluguudo balukoze kiro naye wano tebakozeewo awalala, baleseewo bwe batyo. Tetumanyi ekitegeeza ku lwaki bwe balekawo. Akaguudo kano bakakoze naye enkola yaabwe yamajesi ya ndambulukufu balukola ne luddamu ne lufa kuba balukola mu mwaka guno era luzeemu ne lufa bakomyewo era bye bimu bye bakoze. Singa enguudo bazirekera bayunula nga bwe bazikola kyali badde kirungi bagenda ne bakola ne basiba sayidi zonna abantu nga tubanana bakuyita. Oluguudo lwa Sir Apollo Kaggwa babadde bakutandika okuluddaabiriza wabula enkuba ebalemesezza. Wabula ku nguudo zino eziri mu kuddaabirizibwa tulabye nga mukyalimu ebinnya. Kati bwe tukola section repairs tuddaabiriza section nga ya mita nga 10 ku luguudo lwa kilomita nga 2. Kati section ya mita 10 tesobola kufa mu mwaka. Ejja kusobola n'emyaka 5, 6, 7 nga tenaba kufa. Nyo ebitundu by'oluguudo ebirala bijja kuba byonooneka olw'obukadde bw'oluguudo. Tosobola kunenya muntu azinaakolako section ebadde mbi ennyo alondandika omunenyeza sections endala z'atakozeeko. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.